Hope Shifah kansubire video negenda kutuukako. Oli mukyala mugezi nnyo naddala bwe kituuka mukola surprises. Naye surprise muganda waffe Kadama gye yakutumye kimanye eyina abantu be yazibudde amaaso abayina emitima emibi. Era nsubira ku bugezi bwo togenda kuddamu kutwala birabo nga client yabyesibidde. Client oyo ne bw'alibanga ayina ki making sure nti babisiba wooli kubanga bagenda kutikka omulambo oba bakutikka omutwe gw'omuntu. Munnange gwe wakanyiza ne client wo buli kimu kyawedde omanye ebirabo biri ready obitwalira omuntu gwe bakugambye kusurprisinga. Munnange si gwayagala basimulule ebirabo nga wooli ojja kutuuka ku kyalo okuli abantu abakoowu ng'obwavu bwabaluma dda embeera yabanyigadda kwegamba nga baakowanga nabo bennyini beekyawa nga beevaako. Mwana wattu bagende basimulula ebirabo ng'otutte mutwe gwa muntu oba ng'otutte mulambo. Shifah oliwoza otya? Abantu abo oli bannyonnyola otya era oli bakonvinsinga otya nti ekintu ekyo tokiriimu? Munnange bwe kutali bakuyamba nnyo oba bw'atali bakatonda gw'osinza ku lw'obuyinza bwe n'amaanyi ge, igwe ne ttiimu yo embeera ng'eyo eyinza obutabasobozesa kusimattuka. Kubanga oyo Kadama yakoze ekintu ekisingayo okubeera ekibi ennyo ennyo ennyo. And to those people aba criticizinga Hope Shifah mbu era biki mujja mukuba, Hope talina musango. Ye yakola ekintu kye n'akizimba ne mukyagala era neefuuka business, ogwo mulimu. Talina muntu gw'ayita nti mpa ssente bweziti ngende nkolere surprise. Abeera waatudde oba ali ku kacaayi ke oba ali ku kagirasi ka juice oba yeebase oba ali awantu wonna na receiving a call okuva eri mmwe oba ffe oba nafuna WhatsApp ng'omusaba akukolera omulimu gwo. N'olw'ensonga eyo tewabeera wanenya Hope Shifah. Naye Hope mukwano, nze kyenkusaba toddamu kukkiriza kasitoma kwesibira birabo. Bagenda kutikka ekintu ekizibu ennyo ky'otalisobola kunnyonnyola. Ekizibu ennyo ekiri kuleetera okugwa mu matigga obulamu bwo bwonna bw'oli bw'osigaza ku nsi. Bye byange. Nze I support you bakadamu batwewusa katwewuse gwe kola. Baligenda ozzuukuka nga tebakyalina gye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wabenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano kansubire nti nno muli bulungi. Nabadde sigenda kwogera ku vidiyo eno era nsuubire sigenda kugyogerako lwakuba nti nina abambuuziza kikyadde kigenda mu maaso biki noza kyenzize okunnyonnyola gwe ataafunye mukisa kulaba vidiyo eno. Abantu bangi mwogedde ebintu kuba ndaba nga mbanzira mu bidde. Ensobi mwazikoonyeeko, ebirungi mwabikoonyeeko nga surprise we yabadde. Naye nga Kadama ya surprisinze eyali omwami we naye nga w'obimanyi nti omuntu oba bwe bamukyawa okwesasuza omuntu aba ayina mukola naye ekibi. Nze simanya abakyala awo we tutuuse. Omukyala ono yatise Hope Shifah ebirabo nga w'obiraba yamuteredde mu mapaapaali emu box yabadde nkalu, mulala mulimu miwogo mivundu, omulala nga mulimu omukuku gw'ebbaluwa oguyina ebigambo ebinene ddala. Era nga wanene omwami we yarabye bino n'ayita mutabani we namugamba jangu olabe maama wo surprise mbu gyatukoledde. Ne mu butuufu maama kati ono mutabani obeera omuwa kifaananyi ki? Omanyi nti nabeera agenda nakukuyisaamu amaaso oluusi obulamu bwo bwonna weerabidde nti ono gy'oli si wammwe n'ennyumba gy'owooza nti kalina. Wandikyogedde oba ng'oli Uganda ng'olinga mu baŋŋanda zo ne tugamba nti eyo famire ye. Naye kati enawatali naakumanyi naye anyway babyogedde ebyo byonna naye nga surprise wetyo yagenze. Naye Hope Shifah wemba seerabidde watugambako totwalira muntu surprise nga tomaze kucekinga birabo ki.
simanyi ku luno era omwami yakyogeddeko nti wekabanga kabadde kabadi weesonyiwa erinnya ly'aba Kadama wekabanga tekabadde kabadi Allah akuwemu ekisinga obulungi naye era wewandisoma ebbaluwa n'olabanga ebyo ebintu ebinene bibirimu wandibadde bambi tobisoma ku mpewo oba kubibuulira mwami kitegeere ennaku zino surprises zijja naye maama ba Kadama bafuuse ba Kadama naye nga bambi si ffenna muwoza ba Kadama b'e Saudi si ffenna ababi gye bali n'abalungi gye bali so erinnya ly'aba Kadama ate era ba Kadama b'e Saudi mwandibadde mutulekamu okwo si ffenna nti nno tuli bwe tutyo si ffenna nti tuli bwe tutyo naye ng'omwami yeyo surprise gye baamuwadde ye surprise gye baamuwadde naye mbutufu omuntu gw'oyinamu abaana tusiimengako kuba siba nti ono omwami wabeera naye ebbanga eryo lyonna yakuyisa bubi era waliwo ebirungi ayinza n'okuba nga ye yakufuula maama olw'ensonga nti yakuzaalamu abaana tabakuzaalamu baana bandibadde bakuwa ekitiibwa nti oli maama tewandibadde maama bannaaye tuddangako emabega ne tukubamuko ku bufaananyi abantu bangi tubeera n'abaana oluusi nga twayawukana ne bakitaabwe naye nga tosobola mumuteekako gugambo gunene simanyi kumukolera surprise eyo kati ezo ssente kale singa atleast wazikutte nobamu ekintu kyokola n'ogamba omwami yampisa bubi naye nakolayo kino we nagenda mu Buwalabbo nazikolamu kino kitegeera kuba Hope Shifah asuubira nti okola surprise atambulira bwereere naye nga byebyo mikwano byebyo ebbaluwa gye mulaba yaddemu ebigambo ebinene kyokka ng'ebigambo ebimu nga si birungi naye nga babivuma omwami Omuyisiraamu ate nga yagambye musomesa na wa ddiini mulamba ate nga n'omukyala eyakoze surprise naye mukyala Omusiraamu kati awo simanyi oba olina linnya lya Busiraamu oba eddiini ogiyina mu mutima kuba omuntu alina eddiini ebyo ebigambo sisuubira nti oba osobola okubifulumya wavumaganyizza nnyo eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu si wetyo we tweyisa balire ddala bw'oba nga walabyeko ku videos ezisinga obungi ezikwatagana neno surprise nsuubira wafunyeemu ekyokuyiga ate era nga kyabaddemu bingi byabaddemu baavumye ebigambo ebinene n'abasiimye baasiimye n'abawabudde bawabudde naye nga mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.